Hajjat wasuze otya? Oli bulungi? Hajjat, lwaki okola ebintu mu busungu? Okola ebintu mu bakazi Katonda yabakola atya Hajjat? Olaba bino ebintu by'otadde ku mawulire bino, ku social media, bino by'otadde ku social media, oleetedde Hajji obutalifuna mirembe, kubanga kati omuntu singa afuna ekifaananyi ky'omwana wo n'akiteekayo ku bintu bino. Nze Hajjat sisobola kuwagira bino bye wakola bino. Emisango gino giraba giggwa, tewali musango gutaggwa, naye famire eri kulaba etya? Abaana bozadde mu Hajji bali kulaba batya? Apaana Hajjat, apaana. Kino nkiganye, bino byokola tebikolwa muntu asuubira okuddamu okulaba omuntu munne. Eno ensi tetumalaamu Hajjat, eno ensi tetumalaamu. Bino byansi, buli omu ajja kufa birikiwo, naye omuntu akuwabula kukola bino ala musasu. Siri musiraamu, naye kino kyemukoze, kino kyokola tekiriiyo. Muveko buvubuka, fumbirwa musajja kujjamo. Abasajja bakulu baabo mubafumbiddwa bye batuusizza ku baana bammwe, namwe mubyerabiddeko era nga babalese mu maziga. Naye ngalo bategeeza nti omusajja omusiru omuto y'omusajja omusiru omukulu. Naye mukwano Mama Nisha, Gobe wali otunuulira guno ogusajja ng'ogukuba ekifaananyi, tewalabira ddala ng'oli ku gutujju oguleepinza abaana. Banange kankubuulire, ffe mu Busiraamu Allah takuvaamu lumu, Allah takuvaamu ebiri, Allah akuvaamu essatu ne middiŋŋanwa. Ono omusajja watuukidde mu myaka gy'alimo gino, ayinza n'okuba nga ye yakwata rewrite, naye ku lw'okuba rewrite yali yeegomba kojjaawe n'ayagala yesibe ku kojjaawe nti ye yamuleepinga, naye guno ogusajja guyinza okuba nga gwe gwaleepinga rewrite mu kifaananyi kya kojjaawe. Nze mbabuulidde naye nange bakazi twesabire, naye muvwe kwagwa agasajja agali mu myaka egy'okufa tegalina kisa, go guba gumanye essaawa yonna yonna gugenda kufa. First and foremost guba tegulina future, kubanga omusajja ku myaka egyo okuba nga gwali gwafumbirwa ew'omukazi, ono omukazi yamwesiga n'amulekera abaana n'atuuka okuleepinga omwana w'omukazi n'amunuuna n'abaana. Bannange nsaba Allah atusaasirira ffenna atumalire ya Rabbi. Mama Nisha nkusaasiddeko nnyo n'ekizibu ky'oyita mukyala munnange. Naye omusajja ono okusinziira we nawulidde emboozi ye, omusajja ono bw'aba takozesa njaka nga bwe watugambye, ono omusajja alabika alina ebyawongo. Abo abasajja bwe batyo kisooka akola mulimu ki? Ayinza okuba mukubi wa kitabo. Abo abasajja abo abasinga obungi batera okubeerako n'ebintu bye basinza, emizimu gigenda ne gibambala ne batandika okukola ebintu ebitasaanira. I have heard about that story one day on my channel. Eyagala okwefaananyirizaako bw'etyo, akuba eri yalimu ebisiyaga. Naye abasajja kwegamba mutusobedde, honestly bw'otunula closely bw'oti n'otunuulira emboozi eyo, nze ng'omuntu neebuuza, olekawo otyo omukyala nga Mama Nisha n'ogenda n'omwana, mazima ddala, kubanga bwebanjaga omusajja oyo yali yeebase ku baana bonna, lwaki yali yeesibiridde omwana omu oyo? Kyayagala okugamba enjaga yamuzibanga amaaso nga ye muwala we temulaba ng'eraba wa Mama Nisha. Abo basajja abo bwe bati abeeyambaza obukanzukanzu ebiseera ebisinga babeera bakubi ba bitabo, babeera n'emizimu egibambala ne basobya ku bantu. Mama Nisha, tukusaassiddeko nnyo n'ekizibu ky'oyitamu. Nsaba Allah akuviireyo, kino kireme kuyingira mu famire, kubanga omwana oyo ali very tortured right now, ne baganda be bennyini essaawa eno bali very very tortured. I can relate. Family kyeyitamu essaawa eno.
kibi nnyo kiseera kino buli muntu avuddeyo okwogera ku mboozi ye nga bwe bamukabasanya nga bwe bamukulusanya buli muntu yenna eyayita mu kintu ekifaananako bwe kityo avuddeyo akyogereko musajja yankwata neeyongera okubategeeza bamuyita Idrisa Lubega. He's a pedophile. People like that temwina kubattirako liiso you guys w'omulaba enkya mubirabanga ebyokuseka wallahi billahi tallahi ajja kukwatira omwana. Idrisa Lubega mukwasi w'abaana bato. He is a pedophile. You understand? He has a pedophilic disorder. Yegomba bwana buto, arapinga bwana buto. I want you to make peace with that. Luwilait mukazi mukwate, she was taken advantage of nga achali mwana muto. If that information makes me look stupid in your eyes, honey, I'm very, very stupid. If that information makes me look like a person who is insecure, a person who is stressed, reality check. Ekyo ekintu tekisobola kuva mu mutwe gwa muntu gwe bakikola. Era mwena abagamba yes bambi kimuluma simanya kikyamuli ku bwongo, it can never go away. You are right. But one thing you're not right about is that it hurts me when you call me akawala akakwate nze yakigamba. I made peace with it before coming on social media. I knew each and every man agenda okwogera nange agenda kujama nyinto yomuwala mukwate. Otherwise if I didn't say it no one would know. Reality check. Bino ebintu tuze tubiraganga ku channel nga mubibuusa amaaso naye kyenyinza obbagamba bannaye twalumbibwa dda olumbe olugenda okututta abakyala lutumalewo. Kyenyinza obbagamba njagala owuliriza omukyalo ono. Taata w'omwana yakozesa omwana obitegeera otya nti taata akozesa omwana? Kaakati omwana mujjayo eri emukono gye namujja muleeta olwono ate nanoba naye namuleka waabwe mu kika. Omwana we taata we yamukozesa omwana n'adduka. Kati nze nsidula omwana muleete ewaffe. Omwana wamusanga wanga adduse? Omwana musanga eyo mukono eyo wa mukyala. Gwe wategeera otya nti mwana ali mukono? Yankubira n'angamba mama kula omwana okumusanga n'obutamusanga embeera mbi. Nga mugamba kati no tubuulire ekikutta. N'angamba mama obulwadde obunzita taata yankozesa n'angamba we ndiyogera ajja kunzita. Era yangamba sikyogeranga. Kitawa muzaala. Namugamba kiki? Malo salina nakuna bali ku ssomero. Kula yetasoma. Olaba kula olumba olumutata yamukozesa. Majeje wagamba ebintu ebyo mu bikomye wano temwogera musirike kati kula yali yalokoka. Naye agamba nti taata w'omwana amuzaalira ddala yabaka ku mwana n'amwonona n'abaana bagenda otuusa omwana mu ddwaliro. Omwana nga yavundavunda dde omwana n'afa era omwana ne bamuziika. Natuuka ku kyalo ng'emiranga egiri ku kyalo nga taata w'omwana yadduse kyokka nga jjajja w'omwana agamba nti bannange temufulumya mawulire ago tugenda kuswala tuswaluke. Bwe bati abantu ba famire bwe bakola olumala abaana baabwe okuzza emisango nga bagamba mubabikkirire famire egenda kuswala. Naye bannange tugenda kukola tutya? Ebyo byonna bikyali awo. Musajja baamukutte. Zino ensonga zikyagendera ddala mu maaso. Abaana bawala inbox yange ejjudde. Inbox yange ejjudde okubalagako ndowooza kambalage kana akafaananyi. Buli muntu akaaba nsonga ya rape. Simanyi na kumanya. Ekyo ekintu tekisobola kuva mu mutwe gwa muntu gwe bakikola. Era mwena abagamba yes bambi kimuluma simanya kikyamuli ku bwongo, it can never go away. You are right. But one thing you're not right about is that it hurts me when you call me akawala akakwate nze yakigamba. I made peace with it before coming on social media. I knew each and every man agenda okwogera nange agenda kujama nyinto yomuwala mukwate. Otherwise if I didn't say it no one would know. Reality check. Nze yakyeyogerera nali ntuuse nali njagadde tosobola kummakinga kufiringa small, and I did not say it to make you guys feel sympathetic towards me. La abadan.